Kadama TV kojja mate waliwo Kadama ayagala okubeera nga afuna ku magezi. Kadama ono agamba nti awunya era avaamu olusu olubi. Nsanyukidde Kadama ono, ngenda kubasomera bwe yawandiise. Musanyukidde nti y'omu ku bantu abasobola okufuna eddagala okuva mu bantu, era y'omuntu omu asobola okubeera nga annyonnyola ekizibu kye n'akyogerako. Bantu bangi nnyo mubeera n'endwadde naye ne mutya okuzoogerako. Buli bw'otya okwogera ekirwadde ky'oyina tosobola kufuna bujjanjabi lwa nsonga oba osirikidde ekirwadde kyo, era kitegeeza ekirwadde kyekyo togenda kufuna ddagala, togenda kufuna magezi, togenda kufuna buwabuzi okuva eri abantu ab'enjawulo. Ntandise bwe nti kojja gyebaleko, nkulamusizza mwebale kubeera nga mutuweereza n'okubeera nga mutuwa amagezi. Ku luno ekizibu kiri wange. Bulijjo mpuliriza amabaluwa ga bannange ku Kadama TV n'ekizibu kyange kya kuwunya. Kojja nvaamu olusu olubi ate nga tekitandikidde eno. Kuva Uganda nina olusu olubi lwenvaamu. Ekintu kino kyatandika okuva bwe nagenda mu kavubuka, okuva olwo tekiddiriranga. Kojja nvaamu olusu olubi. Ngenzeeko mu nnyumba n'enkola naye nga buli boosi akompuleininga ekintu kyekimu nti mpunya. E Uganda abantu abakiŋŋambanga baali batono, naye ate wano wenzize wano e Buwarabu ne neeyongera okukitegeera nti kirabika kituufu. Ekituufu kiri nti nange bwe neekwata wansi mpulira nga nvaamu olusu olutali lulungi. Njagala ku magezi kojja, kuba mpulira nswala mu bantu. Ennyumba gye nasookeramu boosi wange yanziza ku ofiisi n'aŋŋamba nti nali mpunya. Kojja naaba nkola buli kintu kyonna eky'obuyonjo. Siri mukazi mukyafu naye simanyi lwaki mpunya. Nnyinza okuba ndowooza naaba oba neeyonja, naye nga kye neeyonja tekimala. Neewuunya omuntu anaaba ne bwe mbeera naakamala okunaaba ne nkwata wansi ne nkwatayo engalo ne mpunyako era mpulira nga wawunya. Enkwawa zange nazo bwe ntambula ennyo mu nnyumba ne nfumba era nvaamu olusu mu nkwawa. Nkozesaako deodorants naye lwe mba sigikozesezzaako akantu k'omu nkwawa, mu butuufu nange bwe nzigyamu olugoye ne mpunya ku nkwawa, awo wali enkwawa mpulira ddala nga mpunya. Kojja nsaba buyambi n'abawuliriza mumpe ku buyambi. Kadama muwulidde asaba buyambi era obuyambi ojja kubufuna. Tugenda kukubuulira biki bye tumanyi ebisobola okuwunya ate ndowooza n'abalala basobola okwongezaako. Omuntu yenna nga owunya, kansooke mbabuulire ekyokuwunya ddala abakazi kiva ku ki. Bwe tutandikira ku nkwawa, omuntu yenna awunya gye bayita akavubuka, ng'omuntu avubuka, kuba oba otandise okubeera nga ebintu bingi nnyo ebijja mu mubiri ebikula, kati ovaamu olusu olwo. Era olusu olwo bw'obeera nga toweegendereza luyinza okulemeramu paka ng'okuze. Kavubuka. Ne wabeerawo okuwunya okuva mu bukyafu, nakwo tujja kwogerako. Obukyafu buwunyisa butya era obukyafu buvaawa? Kantandikire ku nkwawa ŋŋende ku wansi, kuba enkwawa eno ekwata ku buli musajja na mukazi. Omuntu yenna awunya enkwawa, kola bino, ogenda kugoba akasu k'enkwawa ne bw'obeera tokozeseza deodorant. Funa enniimu gisalemu mu makkati. Bw'oba olinawo ne powder teekako, naye nga kyalibadde kirungi nnyo oteekeko baking powder
mansirako ka baking powder oba powder ya wa bulijjo ba Johnson. Ateeka ku hafu y'enniimu eyo, tandika okubeera nga ogiyisa mu nkwawa mpola mpola. Okugiyisa mu nkwawa giyiseemu mu foomu ya saako. Massaging enkwawa eyo mpola 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 mpola. Ekintu kino kikolere wiiki namba kumakya nenga ogenda okwebaka. Lwakuba nti bw'ogisiiba naye eyinza okusiiwa mu nkwawa, naye bw'oba ogenda okwebaka massagingamu girekeemu mu mwezi gumu togenda kuddamu kuwulira kintu kyakuwunya nkwawa. Ekyo kikwata ku bakazi n'abasajja. Ekiddako, waliwo okuwunya okuva mu mabeere. Mumanyi banyinaffe nti amabeere gammwe ga njawulo. Waliwo omuntu ng'alina ebbeere eddene, ne wabeerawo n'alina obubeere obutono, ne wabeerawo omuntu ng'alina ettutu. Omuntu alina ebbeere nga ttutu, oyo tasobola kuwunya mu bbeere. Abantu abakyasinze okuwunya amabeere be bano abantu ng'olina ebbeere lyabala, ng'ebbeere ekkulu bulungi, ddene bulungi. Ebbeere eryo wano we lisalira ne lyegatta ku mubiri, awantu awo watera okuwunya. Era bw'otafaawo wawunyira ddala. Omusajja n'akuggula ebbeere bw'ati, agenda okuggula okutandika okunuuna ku bbeere n'afa ekivundu. Omuntu ng'olina ebbeere eddene, awo wansi w'ebbeere eddene gezaako okubeera nga oteekawo pawuda, era oyiseewo enniimu yaffe nga bwe mbagambye, oyisengawo akaliimu ako, togenda kuddamu kuwunya bbeere eryo. Kakati ngenze mu eri ekyasinze okuwunyisa ddala abakazi, n'obeera ng'owunya gwe ng'olowooza nti nno weeyonja, naye nga teweeyonja bulungi. Sisita waffe agambye nti anaaba kirungi, ate ayinza okubeera ddala nga kituufu anaaba. Naye jjukira nti wansi eno owali obukyala bwaffe, omumwa n'ennyindo biri kumpi. Ndowooza muntegeera, waliwo ebigambo bye tusasobola kukozesa wano Kadama TV. Naye jjukira nti wansi omumwa n'ennyindo byeriraanye. Kati gwe bw'ona ogenda mu ttooyi n'oweeyamba oba n'ofuluma n'okola long call, n'obeera ng'okozesezza toilet paper, oluusi abalala bakozesa bipapula, oluusi abalala bavugawo kagaali. Mu kyalo ng'eyo omuntu avuga kagaali, omulala akozesa bikookooma. Bw'ona otuuyana, ennyindo n'etuuyana, egenda kuvaamu amazzi gagende geegatte ku mumwa. Omumwa gulina okuwunya ne bw'oba oyagala ne bw'oba toyagala. Kuba jjukira nti ebiva mu nnyindo olusu akasu ako kaliwo. Kati amazzi ago gagenda kwegatta wali mu mumwa, ogenda kubeera ng'owunya wansi. So mbakubiriza, oba oli musiraamu oba toli musiraamu, bw'ogenda emmanju n'oweeyamba long call, kozesa toilet paper, kozesa amazzi, ojja kubeera muyonjo, tojja kuwunya. Bwe nva ku ekyo, nzira ku omuntu naturally nga gw'owunya okuva munda eyo. Ebintu bino oluusi bibeera bizimba, nga munda oyinamu ebizimba, ng'ebizimba ebyo bigenda ne bikulukuta amazzi, ne bibeera nga biwunyisa wansi, n'obeera nga mu bukyala owunya, era nga buli musajja akugendako agamba oyo awunya. N'enzira ku bakazi, bw'obeera nga watandika okuhavinga otandika okwegatta n'abasajja, badde ngenda kwogera kigambo kirinene nga kankibuuke. Bw'oba watandika okubeera nga weegatta n'abasajja, naye nga bwe baali bakuggyako embuzi yo byali bya kukaka, ate mu kukaka n'otya okwogera oba n'otanaabisa omo, ojja kubeera nga owunya. Babeera baakukosa. Era mwegendereze nnyo nti omuntu ng'owunya, labako history yo yali etya nga bakuggyako embuzi. Kati jjo n'okuwunya ng'omuntu owunya, bye bino by'olina okukola. Funa omo, naaba omo. Omo munaabire wiiki emu ku wiikisi 2, togenda kuddamu kuvaamu kasu. Omo oyo gwe mulaba oyo, gwe mugamba nti ayoza ngoye, n'onaaba omo oyo okumala wiiki,
togenda kuddamu kuwunya. Munaaba omubiri gwonna, ne bw'oba owunya wansi naabayo ne omo. Bw'obeera nga oli Uganda, njagala okole bino: funa empafu 3, ofune tugambe akacupa ka mineral water, empafu 3 nfumbe, ofune akakebe ka mineral water, teekamu empafu 3 ezo nga temuli nsigo, gyamu ensigo, teekamu ekyo ekintu ky'empafu. Togikuba wabula giteekemu. Amazzi ago gasolemu olunaku lumu. Naaba amazzi g'empafu wansi, bw'omala oyongereko ne ka omo nga katono nnyo, ojja kukomawo neebaze. So okuwunya weekuli, naye ate obujjanjabi n'obuyambi omuntu bw'oba weefuddeko obufuna. Nsanyukidde nnyo omukyala oba akadaamu ono okuvaayo n'ayogera ekintu nga kino, kuba nkimanyi abakyala gye bali nga bawunya naye ng'atya okwogera. Naye bwono kadaamu ono bw'avaayo n'ayogera, ate nembeera nga mufunye amagezi okusinziira ku kikyayogedde, mba mwebaza, kuba si bantu bangi abalina obuvumu okuvaayo n'ayogera ekintu ng'ekyo, ddala nga mukyala. Mu bimpimpi nga maliriza, omuntu ng'owunya naaba omo, kasooka ajja kuvaako. Enkwawa eyo ne wansi w'amabeere funa enniimu, teekako ka pawuda akatono oba baking powder, giyiseewo ng'owetolooza, weetolooze, ekyo kyo ekyokuwunya kigenda kubeera lufumo.